and my baby needs. Sheebah Karungi alaze ettabbu ku behind the scene mu video ye ku luyimba lwe olupya luyita munangate Dali muganda wange. Omukyala alaze amaanyi, alaze ettabbu byengenda okubeera nga nkulagakoko Sheebah Karungi ate nga Cindy afunye surprise okuva ewa bbaawe munangate eside maaso awo kw'ossa ate n'omukyala munangate Rema Namakula avuddeyoko n'alaga munangate ettabbu bamuyita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba wabula ntandise munangate ne Sheebah ebiseera ebisinga nti nno video shoot ye agiteekamu ideas ez'enjawulo ebiseera ebisinga nti nno kasita abeera nga akutte kala oba red oba blue ebeera kala nga yeeyo. Ku mulundi guno vidiyo eno agishutingidde mu kala ya red. By the way kabadde kaseera awo ka Valentine n'avaayo n'asumulula luno oluyimba munangate luyite munangate Dali wabula ekibadde ku behind the scene vidiyo eno agishutingiddekoko mu kifo mu mazzi era nga boogezaako okulaba naye muganda wange. I'm a mother and my baby needs. Real pictures. I love you so much. Sean, where are you? Make me sing. She don't hear that queen and you are queen. Kw'ossa n'ebifaananyi ebimu ebitredinze okwetooloola nti Sheebah Karungi bannange muganda wange music industry yo agirimu eside eno ku luyimba olupya munnange ate nga lukyafuukidde ddala munangate ettabbu okwetooloola naddala ku TikTok balukozeemu nnyo challenges lukyagenda mu maaso munnangate okutambula eside eyo wabula nga nkwongeddeyoko omukyala munangate Rema Namakula avuddeyoko n'assaayoko bino ebifaananyi abagambye Rema Namakula nti nno mubiwe caption kigambo ki ky'omugambayo ebifaananyi biibyo abitaddeyo munangate wali ku mukutu ogwa Instagram eside naye muganda wange abadde ayaka kye bayita munangate okwaka omukyala munangate Rema Namakula jjukira nti nno yabagamba nti nno ali mu studio ali mu kufumba naye luyimba munangate lupya era katulindiire munangate ekipya Rema Namakula kyagenda okubeera ng'asumulula mu maaso awo wabula nga nkwongeddeyoko Cindy Sanyu naye mukyekinzeeko mu kaseera nga aka Valentine naye yasobodde munangate okufuna ekirabo okuva mu mwami we omukulu nga boogezaako munangate okumulaba mu kifaananyi ekyo yoyo bbaawe wa Cindy Sanyu yafunye munangate ekirabo kino Cindy okuva mu mwami we. Happy Valentine's from Mr. Kuyo. It's official. I am sweet Mpoma. Yes. Malateko walika sweetness. Nange. Sweetness. Happy Valentine's from Mr. Kuyo. It's official. I am sweet Mpoma. Yes. Malateko walika sweetness. Nange. Sweetness. Nkugambye ka surprise gwabadde omuzigo mwereere yabadde takisuubira bambi mwana muwala munangate omuyimbi Cindy Sanyu ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munangate ku Geminati Yugi tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munangate biturekere.